Ssenyonyi yakola ensobi okwagala okuwabira Dini Sava. Manga Dini Sava mu bigambo byalabika mutuufu. Dini Lubowa bw'oba tolina bukakafu omusango ogenda tunyumira. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Munonde amabugonja gatuusa nga gawera buli oba n'abaawo omuntu agenze maaso n'okuba nti afiirwa. Ebyo bye bimu ku bigambo by'omukyala Catherine Kusaasira byasimbyeko essira. Bw'anaasooka okufa amabugo ge tujja gamutwalira. Ngugamba oti owotya ensonga Munonde ejja kuleeta amabugo. Ebyekisiru bingi mu ggwanga gotomanyi nti balondako ku muntu ono ng'agambe nze Munonde nange ndyeko. Ebyo ebimu ku bigambo by'omukyala Catherine Kusaasira we yagumiza abantu b'e Buyikwe n'abagamba nti ekikwatagana n'amabugo agenda gatuusa nga tegatooleddwako. Singa mugenda kya bbeeyi Kasa Catherine ajja mutandika okufa. Kugamba abamu batte anti buli famire kati gwe famire mukwata famire yamu nemulabamu atalina nnyo mugaso nemumutta musobola okufuna amabugo gaba gajja. Nfa kyokugamba nti nja kuleeta amalwaliro mekinge sure ati abantu tebafa. Kale buli muntu waddembe okwogera by'abayagadde okusinziira abantu babyogereddemu. Tomanyi abantu bayinza okubaga bo baagala nnyo amabugo tebagala bajja. Naye ate n'ekirala kyolina okutegeera nti era wali omuntu abavaamu Lutamaguzi yakyogera omuntu MP wammwe alaga kyemmuli akakasi byayogera biragana mmwe constituency gyakola ki. Abasidi omusunsuzi lyerinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli buli lunaku olw'omukaaga ssaawa 10 n'olunaku olw'Essande ssaawa 3 zennyini ez'okumakya tubeerawo ne show enemanyiddwa nga The Weekend Show. Atubeera ne Bukenya Media ku side eno ate ne tubeera n'omukulu Mwami Obote ku side eno ate tugenda maaso okuba nti ensonga eziba zigenze maaso okuba nga zibaawo mu wiiki yonna tugenda maaso okuba nga tuzikubakubamu torch. Mbadde nsaba okyusengamuko oleme muyitanga Mwami Obote oba muyite mutabani wa Obote oba muto wa Obote. Museveni ayinza padeni bayinza okugicyankalanya Obote yakomyewo the resurrection of Obote yatawanya abantu pozi ye yaliwo wanu ne kati ono Obote 3 kati tuli ne Obote 3 ojja kukyeyogerera ekyo gwino kye ojja kukyeyogerera n'ekizibu Bukenya kampani ogirwalana kati takitegeera bulungi nyiniyo yasinga ogikola ki ngate gwe wooli lwaki ajogera lwaki jogerako nga bwoli gwe tomanyi kintu kyo tomanyi kyotunda obanga alimu olubba abantu ne bagamba guwa kikyogerere twakulaba ng'ojogerako nnyo naffe ne tugyesiga nnyo. Zinga yaffe ekitongole ekyobuvunaanyizibwa ekitunulidde ensonga y'enkulaakulana mu bitundu oba kye tuyita community development tutunulidde emiramu ebiri personal responsibility and accountability buvunaanyizibwa n'embalirira yaabwo gwe kasito omanyi obuvunaanyizibwa bwo ng'osobola n'okuwa embalirira kiba kiwedde kale akusaidi eno amanya Bukenya Media nate tukomyewo okulumaluma mu nsonga ezibaddewo mu wiiki bitwogera birina bebinyiiza ate abalala ne batuwaana bitya naye eno yendowooza bakusiima eyo gyempita tuyinza okuba nga bitwogera oluusi tebikusanyusa totunenya nnyo seffe abategeera ennyo naawe oli waddembe okuwa endowooza yo n'okwetegerera mu ntegeerayo kubanga kwe tukoledde pulogulaamu eyo naawe osobola okukikola n'ofuna essimu ne weerekodinga naawe n'okyalenjinga ffe betwogedde okusinga okutuvuma tujja kuba tusanyuka nnyo. Mugenyi otya okuvuma osobola okuvuma ekintu naye waliwo ekivuga ekyanvuma omwana yavuma ekivumo kireke okyogedde ku Shama 24 waliwo n'omuvubuka ono Balista yavuma ono wa Skypin nti olinga ensigo za Mary Butter bolozi eŋŋamba ebivumo ebipya nga bino bolozi entula si kidini yamuvuma zino eza bulijjo zino ze twavuganga eggaali
noserera nekona ku nsigo nojuulira ng'eyambuke zaabulanga bubuzi ogenda okwala mu nsawo nga temuli kati abaana bakuvuma togamba muno teri kivumo kiranuma kivumo ekyo kyaluma gundi oyo era ng'ekivumo ekyannuma ono nakimugamba kireke twakajja ku 2 mu nnyo oyogerera sikimanyi lwaki ate kati ono antegeerera wetegeerere n'ekivumo omwana yagenda n'agamba negwobote yegwe kisajja gwe oba nali njogera ku bya people power ebyo agamba egwe kisajja gwe oba omutwe gwokosira ng'osala ekkubo nombuuza ati singa saafadda gwe kumbeera boolaba nti tegutegeera kale abo tugenda mu nsonga ezigeze maaso okubanga zitambula ewiiki eno era bagita weekend show the weekend show yes wiiki yonna paka olwaleero emboozi ebadde ku mimwa gy'abantu tugikwatako Dini Lubowa Saava versus Joel Ssennyonyi Besekeezi erinnya simanyi kulyatula bulungi kekabaddewo ntwala nkutwale walya akawumbi kamu mu obukadde 7 saalya kawumbi kamu mu obukadde 7 era waliwo t-shirt ngera we bakola lule ku mpuuga mu mpuuga naye ate kiyitiridde ku mwana ono ate zino zabadde nyingi kino kisawo bakipimira mu kiro Bukenya over kubanga bali tebayinza nazibala kamu badira ez'emitwalo anti ndi mu kwogera over to you bakwata eby'emitwalo 5 anti mbali nagwentegula ne bagamba nizivudde mu kiro mmeka nti 3 ne bagamba ako kawumbi ongereko kiro endala nga 15 lwaki mungobako seeti n'embeera eri bwe ntuuka okwogera n'ompita aibeerawo amagenda mu maaso kubanga oli ekituufu kiri nti Mpuuga yakola ensobi no Ssennyonyi yakola ensobi okwagala okuwabira Dini Saava kubanga Dini Saava mu bigambo byalabika mutuufu teriyo muntu gwe baweereza intention to sue nasigala ng'akalambi n'ateesika nze bampeerezako intention to sue ate omusango nkimanyi bulungi sigukoze neŋŋamba naye ebyokwetala mu makooti bino simifuna balooya nadde obukakafu mbulina ninjiike vivi ningamba munnange ensonyiwa nange bantumye butumi bwavu bwe butusumbuwa omusajja na withdrawing intention to sue jukira intention to sue basooka ne bakuwandiikira ekibaluwa okoze bwoti kirayanti waffe era tukusuubiramu ssente bweziti singa tumala okukukwata ne tukussa mu ngalo zaffe weewozeeko mu nnaku zino 14 obutazisukka kati olinateekamu n'ogamba nti kwegamba kiba kitegeeza nti musobola okukkaanya ebbali ne mwogera ne weetonda oba ne weetonda mu public kubanga zonna condition bazissaamu weetonda mu public oba si kyekyo tugenda kweyongerawo ki mu maaso ebinakkira intention to sue gye baweerezaani Ssennyonyi Ssennyonyi yavulunga intention to sue Dini Lubowa webale kumpawo yavulunga intention to sue n'alaga nti sijja kwetonda wano wensangibwa ninsula wano neŋŋamba onabadde ki kubanga ogwo omusango guli ku national level ngamba omusajja ono alabika alina bwina alabika alina we yali ati ng'alaba Ssennyonyi aguguba n'ogusawo nga guliko 1.7 n'agamba n'amukwata ka vidiyo ati n'amugamba olimba genda mu maaso nyina omusajja gwe nawulidde okakasa ati no Ssennyonyi ayinza okukafiiramu era omusajja gwe nawulidde eyagambye nti nno ye yasooka okwogera ensonga ezo era naye ne bamuweereza intention to sue n'agamba twesangeyo mu kkooti tebamutwala kati ekyatwaziza ono Dini pokopoko yabalemeddeko nnyo n'agamba muntwale imero yange yino munsavingisangiwa oli yabagamba bugambi muntwale n'asirika teyazaako mulyo Jamiru kati ono bamutaddeko nnyo eriiso nga bw'abakuba ne bagamba ng'alemezaamu kati okwekaza ayina muwaabira kati mu muwaabira ono omusajja gwe nalabe yagambye ffe kasati yetuwaabira ne tukwata obujulizi bwaffe bwe twalina ne tumugamba waayi buno nabo ojja bweyambisa bajja ku kibegabega ne bagamba kujja ku vivino sa ku kibegabega awo ndowooza Dini n'agamba bano mbalina
mu bufunze nange mpagirira ddala Ssennyonyi ndi mabega wa Ssennyonyi tuwaabire eddiini Lubowa atwonoonedde erinnya singa abantu abavunaanyizibwa tuyinza kudda ku muntu wabuvunaanyizibwa nga Ssennyonyi n'omuvulunga n'omugamba yadduse n'ekisaawe kiramba ate si buli kyolaba nti okyogera sirikako jesi mu inbox akuweeyoko ofaaki era omusajja omulemeddeko simanyi olina kalina entinda yagigula $2,500,000 omusajja n'ayogera ekigambo yayogereddemu n'ebitasaana gokimanyi nti yagambye nti transaction eyo ey'amataka ago yagikola mu kiro kimu $7,700,000 gwomanyi kikitegeeza omuntu osasula $7,700,000 omuntu abadde akola mu mawulire ng'afuna atali mulunzi wa mbuzi kuba embuzi wano zetumanye zirina ezirina amagoba agali abnormal profit embuzi 5 n'ozigyamu obuwumbi 3 nze nakyemumanyi naye twatidde nnyo transaction mbu yagula ekyanja miliyoni nga 4,500,000 wano n'agula 2,500,000 7 okireki ekiro kimu bapima kilo zigenda kilo bapima kilo ate zigenda bayise si byaffe ebyo si byaffe bya ddiini Lubowa dini Lubowa yabyogera byabyogera nze saaliyo. ate abyogera publicly n'obwana dini nze tetwaliyo gwe tetwaliyo naye era sibiinako bukakafu wabula naffe twagala mu kooti omwo tugenda keera tujja keeranga bakube Ssennyonyi ng'alina ekisawo kimumenya kitakitwala bamugambe oyani omanyi nina muganda teri wange omuntu akkiriza nti no kamera zino zikola kali wano kakamera waliwo eri wali teri akkiriza nti kamera ezo zikola omuntu agenda nakala nagakwata kankwata katyanze kisoboka ye neyebbira bintu bye nibamugamba gundi wabbira nti sibbangako kati bakutuuza mu luumu naga wallahi bakutuuza mu luumu wa kompyuta natandika nebagamba oyana asitula kyekyo ate awo nowekaza n'ogamba twetaaga privacy munkwata mutya ebifaananyi gasaabagawe kyawadderekesa mulina right ekwata ebifaananyi byange mu bufuuze guno omusango ogenda tunyumira naye ate n'eddiini Lubowa bw'oba tolina bukakafu togenda ate obutagendawo bamutaddeyo dda bakutaddeyo anti aguze ebbali bw'oba tolina bukakafu nga byoyogera tobirinaako bukakafu ebya kooti biba bya kooti tojja gamba mbuno gundi obo teyaŋŋamba nti ono yazitwala baagala ku bujulizi obulaga nti nowuuna sente zizina azitutte naye omusajja alina ne lisiiti okimanyi nti alina kopi za lisiiti za gundi anti kati ayinza okuba nga yeddiini ayinza yesigulidde ku kino nti ebyobugagga ebyo obijjeewa egwo musango mulala obula toyinza kugamba nti nato naye kiyinza notuyambako kubanga waliwo emabega yali speaker of parliament yasaba nti abantu baweeyo ebyobugagga byabwe ontegedde kyemanyi kyebakola simayo bakisiri nabyo babiteekayo abantu abo babikola nga tebiri mu mannya gaabwe awo wali problem n'okubanga kati essaawa eno process etambula ey'okubikyusa eyo yesobola okubeerawo n'ebikyusa webikyusa essaawa zino era bisobola okumanyikibwa kubanga ku kyapa babeerawo kivudde mwani ate n'ekirala abali mu sisitimu y'ekyapa tolowooza nti bali ku sayidi ya Ssennyonyi ate olowooza nti bali ku sayidi ya Ssennyonyi pozi nga mu plantinge mu politics ekyo oba kirabita mu luzungu to plant political muluzungu bakiyita batya ninga bakayita ani bajala nkinyonyere mu luzungu abantu bakitegeere nnyo n'atategeera mu political science ma mu politics mulimu political party okuplantinga abantu baayo aba political party neba Samweri baba spy waliwo political name gye bakiyita gundi gwakumenyera bwere ensolima ekigamba ekiri ekiga kyebakozesa ekyensolima twagala luzungu weraleta ensolima molo ebeera ensolima gye bayita obeera uli akyangaya kati kirabyeggwe kikulabye ekitegeere kati Ssennyonyi wabanga mu planting mu opposition ajja kuwangula ddiini kakati guno omusango gulaba mu kooti nga gwagenze mu kooti mufuse balamuzi bwegubanga gwagenze mu kooti nze abaddeko mu kooti mbimanyi bwe gugenda mu kooti mu kooti obaddeyo mu ddiini Lubowa
tasobola kuguwangula ebyaddala bigenda mu kkooti omanyi lwaki enguzi y'abantu abo babiri ekitongole Dini Lubowa kyali mu kulumiriza mbu kyawa enguzi bakiyita Uganda Civil Aviation that is an international entity abo bafa n'omuntu mbukiri bafa n'omuntu kubanga ne gwe olina evidence wakiri gwalina evidence gwokafiiramu obula naye tebasobola kukkiriza sente asobola okubanga yazitwala nga kituufu naye tajja kuwangula tasobola kuguwangula kubanga tajja kuba na video naye Dini Lubowa kyali ezo sente tezibeera transacted okusinziira ku Dini kiro Lubowa ku kiro olaba Dini Lubowa engeri gyakolamu ebintu bino Dini Lubowa kuba nze jjukira nze ndulina kugamba engeri gye yali reactinga ku bintu bino n'obusungu bwakozesa kakati ne ŋŋamba Dini Lubowa ono waluka professionalism akabulamu buli lwagamba nti njaba kuba ekigo mwe abanuupu njaba kuba ekigo fe abategeera machazi tetuli banuupu tubako ekyesika mu muffe kiki ekimuvuga lwaki ono avuruga nnyo kakati nengenda nga netegeeza kati nenzirayo netandika okwetegeeza kimu ku kimu Dini Lubowa kyali mu kukola kyakugezaako sente ez'okkiriza obagaana ziyinza okuba tezaali 1.7 billion but baali balidde ku sente kati ono agezaako okulabisa era evidence agirina ey'okulabisa ng'era enkola yaabwe naye ya kooti agirina tajja kuwangula kooti nkugambye kuwadde analogy ya kooti tesobola kusala musango civil aviation ezo oyingira mu kooti ozo giyinza mu kooti omanyi kitegeeza ekyo lino ggwanga ddamba oyo omwana ensonga gyaliko ya ggwanga ddamba oba oyingiza ggwanga mu kooti airport is an international entity si ya Uganda yokka tosobola giyingizamu oyo kasasiro so the idea is naye ekkirize okuleka senga yabadde okuleka agamba nti it is a personal issue naye waliwo evidence egamba nti essente zo zaatoolwa abaazirya is the question n'ekyokubiri bino byonna bigenda mu maaso bigenda ku scratchinga kutakula kibayita okutakula omanyi omuntu oyinza obutawangula musango naye olina akuleka nga akutaagudde bwati kubanga abantu bategeera abantu ntero kigamba wana abantu nti abo abantu abatulabo balaba batunda bwe bati ne basirikirira ne bagatta dots bati ne bagamba nti Bukenya ne wankubadde siwa kitongole kino ekyo kyayogedde kituufu kubanga bagatta dots kuba olwaleero bwogamba omuntu gundi esasula 2.something billion office oyo mwana gyalimu omwaka tanagimalamu na mwaka alina emaali eweza esinga sente zagira the question is zivaawo okigedde gujja kuba musango mulala nago andi Bukenya yawagamba nti ogwo musango mulala tebyo tebiyingira mu ebyo byebijja jjukira bwe muba mulwana nga waliwo fight egenda mu maaso oyogereramu kati gwe okimanyi nti nno gwabadde omanyi nti gyoyosanyunya alina omukazi owokubiri era omwana yabyogedde ali byambu kati gwe yembu anti era naffe tuli mu mbu because ffe twogera byabaddewo byayogeddwa okyegedde Dini Lubowa yabadde alina kuwaabira kintu with reference yabadde alina kuwaabira kintu kimu nti ssebo ssennyonyi nyina obukakafu nti ennyumba eri entinda yiyo nyina obukakafu nti ennyumba eri ekyanja yiyo okusinziira ku sente z'okola sente wazijjawo ezazimba ebintu ebyo n'amukaka banoonyereze niyo okugamba mbate wazijja wano nedda IG gyakola bwati IG ensonga zonna zanoonyerezaako zitera va maki mawulire ontegedde Dini Lubowa yabadde akola mulimu gwe ogw'amawulire n'akola investigative n'agamba nti nakibateera ku mmeeza bo bakebere kati mu kukibateera ku mmeeza ono n'atabuka n'agamba tonjogerako bintu byanjwanjwa n'amutwala mu kooti kati ate ono akyanyigiriza kakati ate ne move endala era gye nazudde
gwokimanyi nti nno mu mateeka omusango gwe guli mu kkooti tosobola gwogerako tokkiriza gwogerako kakati ono apapa information yonna agikole ki agite nga kkooti tennatandika because kkooti bwetandika ekuziba omumwa byonna biba bya kkooti kakati kyoboolaba nti ono ayiwa pokopoko yenna gwakola ki kkooti egenda otandika nga ye yabamaliriza atuwadde ebyokunoonyereza kuba kati essaawa eno oli waliwo anoonyereza ddala kituufu alina omukazi owokubiri ddala kituufu yagenda yamukolera birthday Dubai n'amutwalira muganda we babeere ddala kituufu eno poloti y'emiliyoni 4 ya Joris Ennyoni erimanyage there's people who are doing that ate n'ekirala ddiini singa abadde alina obukakafu obw'enkukunala singa yatubuulira dda plot numbers nagamba plot number block number bweti erimanyagani naye ali mu byambu naye tabyogera ali kyekyo alabika Dini Lubowa embeera gy'omulabamu Dini Lubowa ali mu kulabisa nti ayagala bano beekube ki engalike omanyi waliwo omuntu lw'omunyigiriza Bukenya yinza okumanya nti ddala yabba naye nga tomanyi kyeyabba okyekedde n'omugaa Bukenya essaawa yonna bakusiba naye nawe toli sure yabba ki ng'oyagala yayogere kati ng'oyagala yagambe nti emmotoka gye mulaba yange gye mwoyogerezaako nali nagimuguza naye mulema okumalayo ku higher purchase nenjimukola ki sabbaki nzibe kati oba oleese information kati sawa yatandika munoonyereza kakati bano babadde bageze ekimala era abaana banuupu abo bagende kumpola bayaaye bo kye baakoze ne badduka mu kkooti eyo kkooti first of all ogenda mu kkooti yokka yabadde mileage nnene nti omanyi kyekikola ekyo kijjawo ensonga egamba kuba kati Joero yekyalwana kati kkooti etandike because bali abaamuwa enguzi bwe baba nga baagimuwa balina okumuprotectinga up to the last dot tebasobola kumuwewaayo but kyenjagala okwogeramu ekyo nti as a person there's a lot of kiddayo mu bantu bano abantu baffe gye tuwangaalira nammwe ndowooza mukirabi politics abantu bali mu bizinesi zaabwe kiriza obagaana Joris Ennyonyi yatandika yabadde mu mawulire for all this long ng'anoonya naye ssente era kati yazifunye ennyambala yakyuka ssente zakyuka atambula bulungi anywa bulungi alya bulungi embaga azikoze ndowooza ati mu bbanga ettono ebbanga lyakoledde politics tono nnyo ku bbanga lyakoledde ki amawulire yagakolera emyaka gyonna simu yawasiza simu yakolera embaga e Dubai simu yakola ki mukazi yanemulema okuwasa teyabeerako mu mbeera gy'alimu kati kitegeeza ki nti buli muntu anoonya bulamu buki mawulire teyavuga ku mmotoka kati bamuvuga buvuzi yalyanga byayagala yalyanga byasobola ona wamawulire ogamanyi wamawulire politics kati alya byayagala onywa ekikopo kya caayi n'ekyapati n'oweereza abantu bo ne bakuwaana nti ate ne bakuwaana nnyo nga bamanyi oli bulungi naye nga ne mu lubuto ojjula okukaaba si lusanyufu kyo kitegeeza ki nti buli muntu waali anoonya bulamu buki bulungi kakati gwe mwene embeera olabamu ki okyegedde bwoba omuntu owa bulijjo abantu politics bo bamuzanyisa buki buzanyisa bakulembeze bazanyisa buzanyisa mwe babagira Bajoero bali mu parliament tebateesanga ku tteeka liyamba bantu oba munankani mu ntobazi nga bali ebyali wano ekasokoso nga bagobawo abantu wano mu gundi mu Lubigi Bajoero Ennyonyi bajjawo buzi ate ne bakubisa n'abantu tiya gas katebereza oli bamuggyeko ennyumba ye kyokka ate muzzeewo mukolerawo politics wame ate bamwongera tiya gas on top of that okyegedde bulungi nnyo. Now my question therefore is lwaki tweyuzayuza n'okwemenya emitwe olw'abantu abali dishonest nga bano because kankubuulire nze ni musajja muganda tewali mukka watali muliro. Thank you. Awo wetuwanga tuvuddeho sinzira kunfaananayo tirainza kiwakanya nti oli muganda tobote musajja muganda baizo gamba ndi munyarwanda tobote munyankole nedda ekizibu kiriki labe nnyindo nedda ekizibu kiriki kale nga tuvudde